Abantu abaledera kenda mu ggwanga lya South Korea bebeegugunze mu kibuga Songa baagala pulezidenti waabwe Park Geun-hye alekulire olw'okugayalira emirimu gy'eggwanga n'asalawo okukwasa ebyama bya gavumenti munywanyi we Choi Son-sil. Kino kiddiridde pulezidenti w'eggwanga lino Park Geun-hye okwasa ebimu ku bipapula ebirimu ebyama bya gavumenti mu mukwano gwe Choi Son-sil, abantu gwe bagamba nti talina mulimu mu gavumenti era talina kyamanyi ku byobufuzi by'eggwanga. Ab'oludda oluvuganya gavumenti bategeezezza ng'eggwanga bwe lijjemu pulezidenti ono obwesige ng'era kati takyasobola kutwala ggwanga mu maaso. Pulezidenti Park Geun-hye yavuddeyo ne yeetondera eggwanga olw'ebyamusobako, wabula kino kyayongedde kunyiiza bannansi ba ggwanga lino. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.